Isimbaniriza akade kano mulimu kya mwasibye mutya mmwe namwe n'abafollowing Faali TV girembe baza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kati abali era kabagitaati bagamba nti mwakola kyamaanyi ebyokugalawo kyaji ya Pastor Tom Mugerwa bikyatambula bikyalanda omuvubuka gwe baali bakwatanga ensimbi mu kisenge kya Pastor Tom Mugerwa tibina kubanga bigoba family bagamba nti omuntu waffe tajja kubeera mu kkomera nga kya Pastor Tom Mugerwa eri mu kubanga azigule ate ng'omuntu waffe tabbangako ku ssente omuvubuka ono bagamba nti abafamily ye nti tabbangako ku ssente zibagulubiza okubanga akola ki zamuliza okubanga ayabba olwakuba ekyebuuzibwa ewaka wa Pastor Tom Mugerwa twaliwo CCTV cameras bayinza okubanga bakola ki bayinza okubanga balaba omanyi kati saaza weetaagawo ko footage oba obujulizi obuli solid evidence olwesa nga ati ne kkooti egenda bivaamu bino egenda bivaamu ate olusi bivaamu Pastor Tom Mugerwa abatafunye bwenkanya kubanga omuvubuka ono bw'abanga ensimbi yazibba kibategeeza okutuuka okumusiba ensimbi tebazifunanga Pastor Tom Mugerwa tafunanga ssente zeeze ssente nno nnyingi ziri mbukadde wabukadde 3 oba ssente empitirivu omuvubuka yazibba omuvubuka yakola ki yazibba bazya oba yaziwayalinga ku akawunti mu banka oba yaziteekawa naye nga information etambulira omuvubuka yazibba mu kisenge bano abavubuka bano ababeera kakiiko ka kyaki yayingira mu kisenge n'azeevuubiika n'azikuba ennago n'azitwala abafamire omuvubuka bagamba ati bannange mutulaga obujulizi obulaga nti omuntu waffe omwana waffe yabba essente zammwe tetwagala musibe nga temulina bujulizi kati tetwala obujulizi bwankukunala obuli solid evidence obulaga nti omuvubuka oyo yabba essente zibamulubiza okuba nti nno yabba kati Pastor Tom Mugerwa asanze akaseera akazibu kakoze eki kasinkanye olw'ensonga tanaawo solid evidence alaga nti nakola ki omuvubuka yabba essente abafamily omuvubuka basinze kwesiba ku ekyo ekya Pastor Tom Mugerwa nti bagamba nti yali badalita obujulizi obw'enkukunala obulaga omuntu waabwe engabba ensimbi ezo zibamulubiza okuba nti no yazibba mu kisenge ekyomusumba Pastor Tom Mugerwa abantu abasinga ensonga za Pastor Tom Mugerwa bazirabanga katemba naye ensonga za ddala omuvubuka jjukira n'abagamba yabadde akomezeddwa mu kkooti okutandika okuddamu okubanga akola ki akugamba bamusoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo okumusoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo okuwozesebwa okuddamu okubanga akola ki bamusoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo kubanga kkooti yagala kubanga egalawo omusango guno bamusalira kiggwe nakyo wabula kkooti ekyagala obujulizi obw'enkukuna ebiseesinga oluusi n'ebitundu eby'emisango oluusi nabyo si byangu oluusi amateeka oluusi gane ng'egigakolamu ebintu byago oluusi ebiseesinga kkooti bwe zikaasika omusango nga gwe yaguloopa tolina bujulizi bwaleeta bwankukuna ate nga balaba omuntu bamusiiba mu kkomera naye nga tewali bujulizi bumulumika nti yakola ekintu ekyo kkooti ebiseera ebisinga oluusi etera okubanga emuta emuta kibategeeza nti Pastor Tom Mugerwa aba ayagala omuvubuka ono akangavve n'okubanga bamuvunaana yandibadde banguwa ne baleeta obujulizi obw'enkukuna kyo bulamba gavumenti obaolyawo singa Pastor Tom Mugerwa alina CCTV cameras awakaawe yandibadde akozesa ezo oba olyawo zalimembeko okubanga akola ki zalimembeko okubanga afuna ekituufu ku ebyo ebyaliwo ku lunaku olwo incident eyappeninga kwolwo olunaku CCTV cameras zaali muyambye okumanya ekituufu kwaye saaza abafamily bagamba aleeta obujulizi obw'enkukunala kubanga abafamily bo bagamba nti baagala kulaba akola ki aleeta obujulizi gisokuta solid evidence eraga nti omuntu waabwe yakola ki yabba ensimbi ate Pastor Tom ndowooza kiraga talinawo solid evidence akati awo obuzibu buba buzibu bw'amaanyi nnyo simanyi ng'eki yagenda kubanga akikwasaganyamu naye nga Mukama amuyambe Pastor Tom Mugerwa Mukama amuyambe kubanga ensonga bikyaganya okubanga bitambula kirya kyokka nga ate yagamba omuvubuka yatwala ensimbi ze omuvubuka yatwala esente ezo ziyabba mu kisenge binaggulirawa naye ng'ensonga ziri serious abasinga beerabanga katemba naye ebintu bya ddala munnange ebintu bya ddala n'omuvubuka yadde akomezeddwa ndowooza wiiki ewedde yadde akomezeddwa mu kkooti gana addemu akole ki okuddamu okubanga awozesebwa baddemu okubanga bagutunamu omusango kkooti badde yaguwummuzaamuko nga yagusirisa nga bakyafunaafunako obujulizi nga bagambye Pastor Tom Mugerwa oba olyawo
afune ku bujulizi obusingako kwobo yali akoze ki kwobo bwe yali aleetedde kooti nga yagala aleete ku bujulizi obugumugumukko obusinga kwobo yakola ki kwobo bwe yasooka okuba nga aleeta. Ensonga zizo munnange ziraggwerawa binaakometera kubanga byo ekyamazima kyo bikyalandira ddala tebigenda kubanga bikomekerera kati era abasuubira nti bigenda kuggwa kati ndaba ng'ebitagenda kuggwa kati nze ekyamazima kubanga simanyi Pastor Mugerwa bw'aba nga atalina CCTV camera agenda kuggyawo solid evidence obujulizi obulagira ddala obw'enkokonala obulagira ddala ekintu nti kyapeninga kyaliwo kooti ebisesinga oluusi ebeewo etaaga nnyo esalire omuntu bwe bavunaana n'avunaana babeere nga bamatidde kubanga kooti ebisesinga eba teyagala kunyigiriza sayidi eba teyagala nti ate aloopye ate asigale nga yeemulugunya agambye kooti eneefuulidde kooti ebisesinga oluusi eba tekutwaki eba tebyagala tuba ebisesinga oluusi ebyagala nga ekyo kibalansinga nga bwe liba lyato libalansinga minzaani ebeere ng'ebalansinga kooti oluusi ebeekola kyebeyagala kyovulaba yagambye tiyinza kusalira mangu omusango omuvubuka oyo nga tebafunye bujulizi bulaga bukakasa nti nno ensimbi yazitwala abasinga bayinza okulowooza nti no bakola ki bafuleminga ne Pastor Tom Mugerwa ava n'agamba nti naye tasobola kuba nga afuleminga muvubuka oyo nti bakola nti baamuseetinga baamutega nti yabba ensimbi naye nga teyaziba. Pastor Tom yabikola ki yabigaana kubanga abafamily bo bagamba nti oyinza n'okuba omuntu waffe wamuseetinga buseetinzi wamufuleminga biki Pastor Tom yabikola ki yabigaana ebyo naye ng'ensonga zo zimukoze zitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Fadi TV ekimpeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade bagita Fadi TV UG mube bulungi like nga commentinga mwera subscribing onyige kale.